tebakyayagala kulowooza. Bw'oba okola music omuwangaazi oba band music obeera mental upstairs and physical. Engeri gy'okwatamu ebintu, engeri gy'okwatamu abantu, engeri gy'oyogeramu, engeri gy'oyiyamu ennyimba, kubanga okola ekintu ekiri beyond you. Toputinga money first. Sente sobola n'okujja at a third position. First nossaawo kirala, message. Second nossaawo character, then third maybe money. Kubanga byo biri bye bireeta sente non-stop. Yes, naye abaana b'ennaku zino tebakyagala sijja kitwala bwe ntyo, naye bawe music obudde baleme kubeerako mwanya dda twayimanga simanyi nange mpiteko mu ddiiro baleme kubanga bayitako mu ddiiro bajje nga music ye first priority gibaliko. Nesala yagamba nti abayimbi abasinga balowooza okubeera nti oli wakabi eno bbanga otamiira eno bbanga okozesa enjaga ng'okozesa ebikuba kintu ekyo kyogerako ti abayimbi ababeegomba balowooza okutamiira n'okozesa enjaga tekisobola bafuulangamu. Ekyo kyabulabe nnyo kubanga teri butwa butono. Osobola kugamba nti nywedde kakenge katono ye yennyini alcoholic content erimu then oba oginywedde abamu basanga n'otunula ku mwenge gwakutte nga alcoholic content eri 40 n'agamba zeki simanyi kinyongera kutegeera tekiriyo ekyo kiba kikusalako maanyi kikusalako kulowooza n'olwekyo ate nga music asaana okulowooza so bakolenga nga bali soba ebyokunywa ebyo tubirina kivungerako. Tuyengera abayimbi b'ennaku zino abamu batambulidde nnyo mu bubbadi naddala okuta ebifaananyi byabwe bya nudes nga mwe batambulidde mu eyo gundi ate nga mwe mwayimba nga temutambulidde mu eyo style. Ensonga eyo ogyogerako ki? Kakati mu kuyimba lwo kituyita milking the audience. Okumilikinga audience oyinza okaka audience ekusekere weeseke oba ekuteekeko attention naye kyabulabe okumilikinga audience bagamba bw'oba nga toli muyimbi bw'owulira ng'ekirowoozo olimba luganye nga olimba okutunda olina okweyambula olina okulagako parts ze ezimu abantu basobole okuteekako attention manya nti calling gy'oliko yenfu because okuyimba tuwulira olumu oluyimba nga n'omuyimbi tetunnamulabako nogamba kayimba ako kalungi nogamba naye simulabako naye nga kayimba kaki kalungi kati gwe kiba nti okuyimba kwennyini kukulemye otandise okweyambula then manya oli ku track nkyamu please ojja kutuuka weeyambule kubanga okula okujja ng'ogenda kwetta naye buli muntu agenda kukula naye ogenda kukula nga tukyayagala mwana we alabe ku bifaananyi bye byewakola ng'oli muvubuka gwenyini omubuulire nti mwana wange teweeyambula internet teyeerabira omwana yennyini ajjeyo akafaananyiko kali kennyini muzita nudes simanyi zantoloseeko rubbish talk so ebyo baga simanyi nudes zantoloseeko wazito ziterekeraki ojja kutuuka bannange okula gyekuli mikwano gyange okula gyekuli nojja kutuuka nga ebifaananyi bye ebyobuvubuka oyagala babidiritinge buli wamu nga tekikyasoboka. Ronald Mayinja tukumanyi nti gwomu ku bakwano ba Jose Chameleone nfanfe outside camera essaawa eno ebigambo ebimwogerwako okuva mu banne be yakula nabo abaana be yaguluminga for starters obiwulira byo abamwagalako masannyalaze kati kiki obamanyiko ng'ogyeko okwogera Chameleone? What do you know about them ng'ogyeko leero okwogera Chameleone? So kati let them be. Jose kyemukugamba yongera okubeera strong kubanga Uganda twepanga newo ne batuwa nti mutondeyo muzeewo Jose omu n'emyaka 15 ayinza okutulema ne mwabiri ayinza okukola ki okutulema kati abantu abamu bafuna Shiba ayina ekintu kyayogera nti oba something ayina statement bwe yagikola nenjagala nti omuntu bw'omubeewala oba omwegomba bw'omusembera n'omumanya ate n'omumanyira kati ate ng'ayina kusooka akuzzeeyo eri ewala oddemu bamwegomba kakati abo bawaana bbi baagala kubanga Chameleone anti let them do their work bakole emirimu gyabwe bakolere ne bakama baabwe. Yes, I think balina bakama baabwe egibazi bakole emirimu eyo emirimu mingi bakama baabwe so basetolinge bakolere emirimu gya bakama baabwe.
Ndoza mumbeyo ye mune Daniela mubaka kubanga naye atabuse social media. Family ba family eyo sijja kugiyingiramu. A family is a family. Oli mama omulala taata balala baana. So era mwina kye mufaanaganya omukyala n'abaana bali Bulaaya mwe muli ku butaka kuno. Family saagala kuziyingiza mu ndongo yaffe era madamu Daniela sina kyengenda mwogerako. Era bakusubiremu ekyo kyabawa endongo batubere ku mukadde. Nze nkwewuunya naye wenyini endongo ogimanyi nti weeri naye kulema okkuba okugyayo okkuba endongo ekyaliwo endongo ffe endongo okitegera bulungi n'olwekyo abawagizi bange ate bamimba ebaza nnyo ennaku zino banjagadde nnyo kubeera obwedda mulaba waliwo empapa nga mbagamba njagala kusituka wano nga luwa ndeeteddawo sente ngenda zirya zisigenda bagamba olaba nti mu bufunze bakuwonya okubomba toleeta byakubomba yes alese wano ebbasa nagiba mbalage ate era mugenda kunyingi sinabannona kusumulula bakubya bookingi ate sigenda kuziba mbasaaliza busaalieko bambi kazikuŋŋanyiza miliyoni 5 ate ziwera naye era kagize nyingi nedda kanzibale nkulumye ompadde meka zino nga nyingi kalese no ate no nga kyabanja agataano kati kino kyogamba band music nti obeera otudde ne bagamba kakati fesenezo tuziteekewa ne bagamba ntudde ku papazi kyegambo ne badduka ne baleeta nyingi yesi bamalira obudde nyingi abaali bakusekerera bo bagamba ki saagala kubanga nnumbagana abantu wabula kino nkikoze mbadde njagala abantu betalire band music nti otuuka nga ne bw'oba otudde manikanikami okitegedde manikani kuba kati onebwenja n'enkya bajja kumpa na luli tekyetaaga kweyambula kati onneeyambudde okitegedde bulungi seyambudde temweyambula mukole bukozi nnyimba bwonoomala ennyimba sente zijja kunoonya yes teweyambula mukwano mubiri gwo guleke eddiini yo giwa ekitiibwa no saakalaba kakulage kale mbatadde mwebale